Kale ku Endless Media kwetubeera ne ku Credible Media UG, subscribing, liking, commenting ku channel zaffe zino sharing content yono. Thank you so much mwenna abatulaba yonna gyosinzira okutulaba tugamba nti okola kyamannyo nnyini ddala. Nze Julie Potential nga bulijjo ku pano mbeerako ne Musiraamu agenda kubanga yeeyanjula ate oluvannyuma tugende mu maaso. Yes, abalungi abatulaba ku Endless Media UG tubeebaza olw'omukwano bwe balaze channel eyo kaseera katono nnyo naye speed ya kika kya waggulu. N'abagoberera Credible Media tubeebaza. Tetubasaba kwe kusubscribinga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content. Mbabuuzaako gye musinzira okutulaba Ganja Fad ge mannya Musiraamu okubaweereza. Yes. Olunaku olwaleero njagala tuyite mu bantu abazze bafa. Oba okufa omuntu kyandibadde kirungi omuntu n'afa abantu ne basanyuka ekyo kimu. Ekyokubiri ani oyo eyandifudde ensi n'esanyuka okitegeera. Ensonga endala yakubeera nga ndaba biwulira gatambula mbu omukulu Pastor Bujingo baddiŋŋanye ne Mami Teddy bali bati. Gabadde gatambula. Bannange Mami Teddy tujjaggakoonako. Niye Mami Teddy moving on mabeera. Mami Teddy omwami wa mwagala. Ate bayidawo si gwe gusoose. Julie abafumbo okufuna obutakkaanya bwe buto. Abafumbo bafuna obutakkaanya ne baawukana ne beeweereza n'ebisongovu ebitagambika. Ne bangi tubalabye nga bamaze ne bategeeragana ne baddawo. Era gaagali mu kutambula ku Pastor Bujingo tekijja kuba kyewuunyo. Ate Pastor Bujingo ne Mami Teddy gye buva ne gye budda abakyala basonyiwa nnyo babbaaba. Yes. Naye mu abasajja temwesonyiwa banaye temukyawa. Era n'ekirala omusajja aba ne excuse nnyingi nnyo z'asobola okukozesa okubudaabuda omukyalo ono okumusonyiwa. Esookera ddala teeke gye basinga okutwala nti munnange bandoga mukwano nange simanyi kyaliwo nalaba bulabi ebintu bitambula sigenda kumanyirwa musajja mulwaddogo. Julie ekyo kibaawo era abasajja abafumba bafuna omusajja ali eyo agenda okumanyira mbu bakuloga mukazi n'agenda naawe oluyirukutti kibaawo. Kati no mu scenario eno yennyini eya Teddy ne Pastor Bujingo olabira ddala ng'omukyalo ono akyayagala naye byaddala baddiŋŋanya ge gali mu kutambula. Ate wali omukka tewatera kugula muliro. Bwe tutandika okugawulira bwe tuti mbu temwewuunya nga mubalabye katuuti wali ku Pentagon nga bali mu kwetondera abalokole n'abatali balokole nga babagamba bannaye ebyatuukawo byonna mwabiraba naye twatudde ne tukkiriziganya nze n'omwami wange n'abaana baffe ne tusalawo ekintu kyaffe tukivugire ddala kyongere okulabika nti kitambula malidaadi saana gali mu kutambula. Olwo Susan Makula abeera ku kyawo yamanyi bwaneetetenkanya ensonga zino bwe zibanga ddala ntuufu. Nze nali nkirabyeko ewaffe ye Kawempe gye nakulira waaliwo omusajja era eyayawukana ne mukyala we mu mbeera ezifaananako bwe zityo ne beerangira ebiwanvu n'ebitono ne basooka ne beesesebbula ate luli lwali lujjudde na lw'abantu luyoogaano. Omusajja n'asomba ebintu nga bw'abikanyuga. Waayita ndowooza emyaka ng'ebiri. Omukyala gy'ali afumba. Era bamaze okuyita emyaka ebiri miramba. Nga beesesebbudde. Omukazi ekitonde ekikazi n'ekisajja tebakyawa. Kizibu. Naddala omuntu gwewabeera naye emyaka nga giwererako ng'omuyinamu n'abaana. Bannange ebyokumuzza biba bingi. Omusajja atuula awo n'omukazi naye n'agamba munnange bba wange nali sikusuubira kubeera bw'otyo bw'oyogera eddogo nkufuna. N'agamba abantu babi nze neewuunya n'ekyambagulanga gwe bwe weetuuta mu Bujingo gw'omanyi n'oli gw'obadde olaba olaba nga tulina enjawulo. Nze bbaawo eyakeera ku makya n'enkukuba empeta n'ebyenda ne bikwetokota. Wali osuubira okwogera ebigambo ng'ebyo. Teddy ng'atandika okugamba wammani. So obwo bwe busirusiru bw'abakazi ddala mu omukwano ogulaba ogwo. Nze Julie ogwo sijja gutuukamu. Julie omukwano kitegeeza busirusiru. Kyova olaba era abantu ne bwe bagenda mu nsonga z'omukwano babiyita bya busiru naye nga bye bivaamu be tuyita n'abagezi. Okitegedde bulungi nnyo. So
abantu basiriwalira ddala gwe teberezaamu moment we mubeera nga muli mu process ey'okunoonya omwana wabaawo amagezi awo entunula gye mutunula engoye muzikubye eri mukoze mutya so bintu bingi nnyo ebyeyolekera ku bafumbo bano ne babalabanga abasiru naye nga mukwano gwe gubakozesa sababiri bano bwe baba baddiŋŋanye si mawulire segaba mawulire tekigenda kukola mawulire yes ate nno mbadde ŋŋamba mawulire bannange kati tunoonye ku Mami Teddy atuweeyo era tujja banoonya kuffe mawulire naye ku bo n'abazze batunuulira ebintu bino ebintu bizenga bibaawo automatically bwe kaba kantu ffe tujja kukakola kati jjukira kati wano tutandika okukasimaasima bwe kiri era buli abantu b'akantu bonna basaba busabi kibeere nga ddala kyekiri mu kusimaasima naye bwe tugenda gikola eyo olyoka owulira abaana bwe bakamula views nga bw'onaakamula olugoye n'olumalamu amazzi n'olwanika wali so kyekyo ekiriwo Juli gali mu kutambula naye nga tubagaliza bisinga Pastor Bugingo ne Mami Teddy Bugingo bwe mbanga mwaddiŋŋanye bannange kyekisinga ate nno Mami Teddy Bugingo ye yagamba tayawukanangako na musajja n'empeta agiina ye yagamba tayawukanangako na musajja talina kyonna bingi nnyo ebyali bizaawo simanyi biki simanyi baawukane yagamba nze okufa n'obutannyaggwa sijjaako mpeta ekitasoboka kyekyo so ye waali nnyo era bwe baba nga batuuse ku kino tekyewuunyisa nnyo nze ku sayidi eyange kale tubagaliza bisinga ate tulabe nga tugenda maaso owaye twogere ku nsonga eri mu ggwanga waliwo omujaasi Masaka eyo eyafudde erinnya akazi bamuyitaani bamuyita Geno Deusi Sande abadde akulira enkambi y'e Kasajjagirwa mu Masaka munene nnyo Geno mulambirira so olunaku olwaleero Katonda amujjuludde bw'abadde ava mu ssaza Buddu ng'ajja e Kampala okulabika nti awerekera Geno munne Francis Takirwa yafa ennaku 3 emabega gwoba ikwata otya amanya wakolako magi amba tundi munnamawulire taputaputa ensonga ne mbanonyerezaako abantu baffe ne mbaleetera ekyo kyennyini kye bateekeddwa offuna so Geno afudde enkya y'olunaku olwaleero sandooza zibadde nga 2 amawulire we gatandise okusaasaanira afiiridde awo Mpigi gye bayita sudden death oba Omuganda kyayita ekibwatukira yatuusa ekiseera n'awulira mbu nga takyassa bulungi kaseera katono nnyo Mukama Katonda obulamu n'abukola n'amuyita oyo ye Geno Sande kakati ate ono omulala oli yafa bulwadde yali mulwadde oli yafa bulwadde naye ekikoze amawulire mu mbeera eno kwe kuba nti social media ekutta omuliro abaana bajjeyo emiwombo gy'emmere bali wali basagambiza anti omufu bw'afa era tulya emmere gino za social media gya kusanyuka kudigida nga basanyukira basezi statement z'omukulu ne bagamba a few moments later okitegeera bulungi nnyo waliwo we yayimirira mu kalulu kali akaggwa twamulaba mu kusiba ba Eddie Mutwe ne ba political prisoners bangi nnyo Masaka awo era ng'ayogera n'ebigambo biyitirivu nnyo statement esembyeyo mu kalulu kano akalu ka 2026 yavaayo n'agamba nti nuupu yonna tugenda gimalawo mu kuleeta Masaka oyo atafudde leero ono afudde leero oli takola mawulire oba yetabadde mu mawulire ono afudde leero yazze ng'agamba mbu bagenda gisuppressinga mu Masaka teriimu era agenda kufaafaagana n'abantu abawagira Nuupu ayogera ebyo munnamagye munnamagye esookera ddala tolina kwetaba mu partisan politics munnamagye olina kuweereza abantu toba na kibiina kya byabufuzi kyokola ki kyowagira era bw'olaba abasinze okusagambiza abakuba enduulu abatadde ebitamu by'obuugi ba kibiina ki National Unity Platform be basanyuka be bali mu kusagambiza okutagambika so ekyo tuzza tukiraba nno Juli mu scenarios ez'enjawulo bannamagye n'abawagizi ba NRM ab'enjawulo bazze bafa abamu nga tulaba basagambiza abamu tulaba nti abantu banyolerwa wamu nabo kati ekireeta ekibuuzo ekinene kiki ekireetera abantu bano okufa abamu ne bakitwala nti
ne babasaasira then abalala ne bakola ki abalala ne balaga nti abantu basagambiza balaga essanyu litagambika statement abantu ze bajja bakola yoyo kalalanko tubeere mpolampola gwe the statement abantu ze bajja bakola tujjukira omugenzi General Editu Mwini bwe yafa eyagamba nti police has a right to shoot and kill you. Okitegeera bulungi General Tumwine yafa ki yafa bulwadde bulwadde bwamu si police ye yamukuba yafa bulwadde nali manyi police had a right to kill General Tumwine and shoot oyo naafa twalaba Shabani Bantaliza naye yavayo n'agamba nze nsobola okuba omuntu essasi ku lwa President Museveni abo nno bannamagye era mu nsi ezirimu amateeka abo basibibwa gwa kulya mu nsiru oba munnamagye toyina kulaga oba wa poliisi saidi yonna gy'owagira General Kasirye Gwanga ye mu kufa ndowooza tewalabawo mbeerayo okitegeera Andrew Felix Kaweesi tewalabawo mbeerayo Muhammad Kirumira tewalabawo Abiriga yaliwe nalemu yenna ng'ayambala yero naye mu kufa abantu banyobwa basympathizinga naye lwaki kyaliwo ekityo statement sizookola n'ebikolwa byokola eri abantu byebibakwagazisa ate era bikukyaya recently wano tulabye omwana Green Daddy ng'afiiriddwa bebi we olabye social media nga yamanyidde Green Daddy naye nze bannangera hawale ne omwana wange ate bakola ki bo bakugamba nze nenzika omwana wange mu bulumi abasawo bamulesaawo ne batamufaako n'afa wa protecting gains abantu bayogeranga ekituufu negligence eri mu ddwaliro Mulago teri ddagala nga bojeno ne Kenzo ogamba ebintu bitambula bulungi abo bafutu bigere babalimba kati bw'ofiira omwana wo mu mbeera efaananako bwetu abantu bagenda kusagambiza nga bwe twakoze eki nga bwe twabalabye so abantu balina abantu be batunuulira abantu ba influencers mwe muli abayimbi bannabyabufuzi ne bannamagye bakukuba mu ttooki ebikolwa byo bye bigenda okulabika nti bireetera abantu okunyolwa ne famire yo kuba gwe olwedde oba ogenzi kati General Sunday saawa zino ekiri mu mukolebwako kikuba famire ye n'abaŋŋandaze kuba ye taliiwo ye kati yagenze sisenkana Mukama Katonda we kati omwana abaana be bagenda okukafiiramu bagamba taata waffe okufa kwe tuli eno mu kunyolwa abantu bali mu kusagambiza kati gwe wenna akola ebintu n'okola statements ez'okudaalira abantu bw'ona avaawo g'ogenda kuba ovuddewo naye bano abaana bo booleseewo kibalekawa trauma kyeyo gy'ogenda okubawa olw'abantu okudigida n'okusagambiza so kyekyo ekiriwo naye ndowooza eggwanga buli we litambulira jjuli ku bikukujju oba ne litambulira ku kyettaka ng'abantu balaba bayina oba oliawo bye batabayisaamu bye babayisaamu nga si birungi abasympathizinga ne gavumenti oba abagitembeeta nga bo basigala badigidda babinuka masejjere omu ku bo bw'anaagenda abantu bagenda kuvaamu ak'obuntu ekyatuuse ku jjeno n'ekize kituuka ku bantu ab'enjawulo tukivumirira kuba si eddiini ze madiini ge tukkirizaamu omuntu bw'afa aba afudde tomusalira musango n'obuwangwa bwe tukkiririzaamu omuntu bw'agenda tomusalira musango naye ate bulijjo okoma okukola abantu jjuli ebintu ebibi abantu bagenda kuggwamu ak'obuntu kuba gw'ojja kufa nga kati nga jjeno ono twamulabako ng'ayogera nti ngenda bamalawo abannuuku Masaka wabaddeyo ekiwamba abantu ebijambiya abantu bafiiriddwa abantu baabwe bali mu makomera gwe bw'onaafa tebagenda kumwenya kuba ne gye bandigenze mu kkooti okuddukira gye basibidde abantu baabwe tebalabayo bwenkanya so abantu bajja kusigala nga bakaawo okukira omususa kuba bo okudigida n'okuteekayo komenti enkambo n'okukyesa obudde ekyo ekigenda obbawa relief kyekigenda okukakkanya emitima gyabwe ku kintu kye bakuyinako ku kadubudubu ako okitegeera bulungi nnyo so yeyo embeera mwe tuli tetuwagira bikolwa bifaananako bwe bityo naye ate eriyo abasindiikirizibwa nga mbeera mwe bayise bo nga bo abafamire zaabwe mwe bayise nga mu butuufu okubinuka amasejjere alaba nga aba akoze na kitono
Okay. Kitegeera bulungi nnyo. So amawulire ga Geno geego era ndalyeko ku Minister Chati. Ono abadde yeetwala ne Geno Muhoozi ebiseera ebyo. Gundi ono. Erinnya lye bannaye livudde. Ayita. Dokita. Avuddeyo ng'avumirirwa. Adde yeetwala ne Geno Muhoozi. Kikolwa ekifaananako bwe kityo. Agaye bannaye ffenna tuli baakufa. Mulekeraawo ebintu ebyo. Anti naye bagenda sagambiza bulungi nnyo. Mulekeraawo ebintu ebyo. Kuba kaakati leero bw'okikola wa munno n'owe enkya bajja kikola Chris Balyomunsi. Avuddeyo n'agezaako avumirira ebintu ebifaananako bwe bityo mu ggwanga. Naye Julia Ensinga ekyatambula bweti nga bwetambula. Ebintu ebifaananako biti tukyabiraba. Ng'abantu basanyuka omuntu ng'afiiriddwa. Abantu omulambo guli wali atadde wali pati. Bali wali banywa bali abalikola batya. Ebikolwa bingi kati abantu for instance. Bangi abagenze ne beetaba mu kalulu. Bangi abavuddeyo nga bo balaga obutali bumativu. Process nga bwe yatambudde. Abamu bagamba be balonze si be balangiridde. Kati teeka n'ekizampu. Omu ku be balonze gwe balangiridde ng'abantu bagansi gwe balonze n'agukolera wano. Oba obulamu n'aluzinga obulamu. Kyekiyinza okubeera mu bantu teweewunya ng'eriyo abasagambizza. Era naddala nga mu process eyo mulimu ababifiiriddemu. Kuba bangi Nakaseke, Butambala, Kiboga bangi be balangiridde naye ng'ate n'abalonzi ba sayidi y'oyo wava mulimu abafudde. Kati bwe bukeera ku makya oyo gwe balangiridde ng'abantu bagasi gwe balonze Mukama n'amujjulula abantu abo bayinza obutadigida. Baba bagenda digida kubanga lwaki bwe baba alonda yaba agenda okujja. Ekyokubiri omuntu nga tomwagala ng'otomuwulira ku mutima oba tomwagala. Kitegedde. So yembeera bwe tutyo bwetambula mu ggwanga. Byannaku binakuwazamu nti eggwanga lyaffe litambulira kati mu direction eyo naye ng'ate bye bituufu. Kati kino eggwanga lino okutereera n'abantu okuddamu ensa n'abakulembeze balina okuddamu ensa ne bakola ebintu mu butuufu bw'okubikola. Kuba buli bwe banaasigala ng'eggwanga balitambuliza ku kyattaka ebintu ebifaananako tukyabiraba. Gaddafi nga bamuggyako mu 2011 yalina abaana ab'eŋŋanda abasaavinganga mu gavumenti. Mu kuvaawo kwe nga bamuggyawo bangi baafa, abaana be baafa. Abaasigalawo nga balamu ssaawa zino baliira refugees mu mawanga ag'enjawulo. Baliira ku nsiko. Bw'obasomako nabadde mbasomako abamu bali Oman, abalala bali Algeria, abalala bali Syria. Tebalina mu nsi za Europe kuba nayo baba boola. Kati ekyo kyaddirira olw'okuba nti gavumenti ya taata waabwe n'abo be yakolanga nabo balina ebintu bye baakolanga. Ng'oba oli awo si birungi eri abantu. Kitegeera bulungi nnyo. Kati ekyo kyaleetera abaana recently wano mutabani we bamukubye amasasi. Oyo abadde akomyewo ng'ayagala kudda mu gundi active politics yesimbewo ne kuba president. Olw'okuba nti gavumenti ya kitaawe yaleka abalabe bangi baamukutte ne bamutta. Saif al-Islam al-Gaddafi. Mutabani we. Naye yamuziika bambi ate anti kati ate Abalibiya bo balinamuko ku njawulo n'ensi ezimu bannakyemalira nti Gaddafi yali nnakyemalira nga si mwetefutefu kuvaako naye ng'asaavinga abantu abaana basomera bwereere sente zibeerayo ku akawunti at least ezitandikirwako atalina mulimu bazikuwa atuuse okuwasa bakubuuza nti oyengedde nebajjukira ekyamuggyako kyanyenyanga vake kati katugire ogira olindako naye nga bw'oba oyagala obuyambe kuyambako mu mikolo bagikuwa. Ekyamuggisaako jjukira bali bakomunisiti. Ng'ettaka lyonna n'amayumba bivunaanyizibwa ku gavumenti. Era nga gavumenti yali yabasuubiza nti mu myaka 10 tugenda bazimbira amayumba amapya muve mu makadde muyingire amapya. Kaakati emyaka 10 ne giwera ng'amayumba gano amapya gakyali ku finishing. Ewaga mwatugamba nno emyaka 10
kati giri emyaka 10 n'emyezi 8 gwe tojja kusobola kati olabika otandise okuva ku kyettaka kukola nsozi ku kyettaka naye Gaddafi abaali bamulwana baalimu abazungu France eyo yali yagiwola ssente nnyingi nnyo nga zigiremye okusasula jjukira eri mu kago gwa NATO France negenda nedyekadyeka aba NATO musajja afuukidde akagumba tugende tumuvuunule era baakozesa ku bannansi abatonotono jjukira nti enkyukakyuka Julie bannakyo abantu ne bwoba bawadde service naye ng'obukulembeze bwe bali musi bwa kabaka tebaagala batuuka ne babikoowa ne bagamba famire yammwe yokka yeefuga kati baakozesa abo abatonotono ne batandika okugamba atugamba n'ennyumba tugenda ziyingira myaka 10 kati zizina emyaka 10 n'emyezi 8 kati bano abazungu nga bwe babapika Libya neefuuka nga bwe yafuuka neefuuka amatongo naye waliwo ensi ezimu si beeteefuteefu kuva service tewa buli kimu kyonna kitambulira yogera nti Uganda kati jjukira waliwo nakiri ekiri nakyo nti abantu batuuka ekiseera nga obukulembeze bubanga si bwa kabaka baagala omuntu ono obutali bwansikirano kyova olaba bano abatonotono kasita beeyiwa ku nguudo nga bavugirirwa abazungu e Libya n'abalala ne bagenda nga babeegatta kuwadde obadde okola bulungi naye nammwe muluddeko nnyo Libya neefuuka ekyo kye yafuuka kati naffe ebisuubi tusobola odifuna wano tuli mu Uganda ng'ebintu tebitambula bulungi services tezituuka ku bantu unemployment nepotism tribalism bintu bingi nnyo ebiri awo ebitambula okitegeera bulungi nnyo kati bannansi b'e Uganda ne batuuka ne beetamwa abatono ab'olubatu be bano abavaayo nga bakudaala baprotectinga gains boogeza amaanyi bagatujja bakuba omwana Green Daddy ya protectinga gain kati ekizibu kyonna bwe kikutuukako kwe kusagambiza kwe tulaba saawa zino ffenna kwe tuvumirira jjo nabadde n'omukunja atasera ku nsonga ya Green Daddy nangamba nti Green Daddy omwana teyafa mulamu konza ate bamuziise nti nabadde mugana taziika mwana we mulamu kubanga kati Green Daddy abasawo bw'aba yeetonda tatwetondera nga ffe agende yeetondera abasawo olw'ensonga nti abasawo bakikoze bakiraba okulekawo omwana we obutamuwa bulyambi olw'ensonga baprotectinga gain abasawo ze batayina ekyokubiri mbu ssente z'abasawo ze balina obbasasula mubaziwa abayimbi ndowooza yagula na bisawo bya tinti okitegeera so banaye tunakuwalira wamu ne Green Daddy naye ebiseera ebisinga abantu buli we boogera amazima muwulirizeeko ne ku ddoboozi ly'amazima okitegeera bwe bagaa nti eddwaliro temuli ddagala bugenda kukeera ku makya ng'otwalayo maama wo omwana wo sisita wo mukwano gwo osange reality kuba eri biba bya ddala okitegeera bwe boogera ku nguudo embi bugenda kukeera ku makya ova kuyimba Masaka oba Hoima emotoka ogivuga Kapaalo oba oli awo ye namu okuba ekinnya behampe ey'ebinnya bye bino ebyabalimpa n'oluguudo kwe baafiirwa Ssemuto lwali lubi nnyo ekigenza ewala era baakuba binnya emotoka neewuguka neegwa mu ntobazi so boogera ku nguudo embi kukakananga Grace Lady Grace akafiiriddemu alimpa alemadde enkima ebuze bintu ebifaananako okitege yabula era alimpa njiraba na palaso yagamba enkima yange ya palaso ani yagimuwadde mukunja atasera nadde mayi mukunja atasera yakamutonedde mukunja yagambye mbwa palaso akamuweemu palaso nabwa tojja kasobola kalya kana akantu nze mmanye ebikalimu okay so Julie ebintu bwe bityo bwe biri embeera si nnungi naye nga tunyolerwamu n'abaviddeko obulamu era nammwe abaviiriddwako abantu bamwe tubagamba nti Mukama Katonda yakola ki yagaba era yajjawo naye abantu baffe tutandike okuwuliriza okutu okwokusatu okutu okwokusatu kuno kwe kugamba nti naye mukunja byayogera genja byayogera ddala tubitunulemu ensi yaffe eri seefu ebintu bitambula nga bitange nawe
naawe weerowooleze ng'omuntu oleme kulinda kintu kutuukako. Yes. Kale ndowooza tubeera no show eteekwamu ssente abannaffe aba Biva Organic. Yes. Basangibwawo Mengo bajjanjaba buli ndwadde yonna. Kakeeka Mengo. Nawuliranga kakeeka Mengo. Kakeeka weewo kakeeka Mengo. Omanyi abantu bakonfusinga kakeeka ne kapeeka. Eno ye kakeeka. Okay. Kati kapeeka yeri weero. Yes. Kale nze Julie Potential tubadde ne Ganja Fadi Musiraamu. Bye bye. Mweraba.